Ebiseera ebisinga obungi abaana manyi bazuula abantu nti balina obulwadde. After muzuula nti alina obulwadde agamba ndwadde sijja kukkiriza kufa bw'omu kati kansaasanye n'abalala neme kufa bw'omu. Enjogera eyo gwe tewakifunamu muli n'ogamba oba muli tokifuna n'ogamba ni mulwadde lwaki nange sigenda n'abalala neme kufa bw'omu. Anti kati ekyo oba olumu kiva mu mutima nze nnanye ekisa. Then family mwe nakulira salaako baganda nge nga beegaba simanya ku balaza simanya kuki kati ne family mwe nakulira abantu baddiini kati ebintu ebyo ebimu tubeera olumu background olumu n'omutima go so it depends on someone naye nga tikyandibadde kirungi omuntu ali ku ddagala n'obeera ng'olemera mu relationship emu weebeeganye n'ogita naye ate n'otabeerawo mbw'oyagala eri oyagala oli. Abantu abo abamu abatadisclosing oba batayogera kituufu kye bali olumu nabo baba balwadde ate virus eno erina types ojja kubanga gwe oba olina first line ng'oli gw'oyagadde alina third line okitegeera okakkana ate bagenda kukuwa eri ofune n'ekisipi kitegedde yes ati kiba kirungi omuntu oba osaze ogenda mu relationship mukebe waba ali negative mugambe ekituufu kyoli kitegeeza bano abagamba nti kati ndwadde kange n'ensaasaanye bali kacyamu bali kacyamu ate olumu be balufiiramu okakkana firimu gwagifiiridde bojjasanga abantu abalina STI balina ebiki obeere ng'obeerawo ojjanjaba ebintuntu kisipi wuuyo akubye ate omulembe guno oba olabika bw'otyo kati nga kisipi biki abantu baseka because this is a digital world abantu banyirira kati olina ebintuntu olina ebiyute abantu bajja kusekerera bagambe iyo yagaana eddagala. But is it possible for someone to be with AIDS n'abeera n'omuntu kati nga gwe nti omuyina nenze nga simuyina oba omulala nga tamuyina n'omwagala n'otamusiiga naye ng'obuyina naye nga temukozesa kondomu nga mulumba kisoboka nnyo eyo tugiyita discordance couple omwali n'omutayina ekiriwo nti kasita okwata abasawo bye bagamba gwe kasita omira eddagala obanga bodegaadi w'oli akawuka kano katuuka ekiseera ne keebaka nga kali mute kemutinze oba tosobola kusiiga tosobola okujjako nga ye ate yabalize n'akajja ebbali kyobola nti osobola n'ozaala omwana nga ali negative kati gwe olaba omuntu akuli munda ali negative omwana asobola okulira teziba mu bulwadde buba mu musaayi wembadde manyi nga newoba tomiza eddagala omwana yoredi aba mulamu kati HIV ali ne mu body fluids mwali lwakuba nti abantu bakwata musaayi naye ne body fluids mwali kagabe amalusu gano amalusu anti amalusu omuntu ayinza okuba nga amalusu ate nga alinako nebbwa kati ekibi ekiri mu bantu ffe tetwogera mazima abantu batya nnyo okwogera amazima oba kati nga abawala abamu tubalaba nnyo gaya ajja kunkyawa nedda omuntu akwagala bajja kwagala abajja kwagala waliwo abantu abamu era ndowooza bali ttiimu yange musawo naye atwala omusajja yamutwala out ngono yamugamba nawakana n'agenda n'eddagala yamugamba ateeseza ne dokita kuba abantu balina kiri nti omuntu ali ku ddagala talina nnyirira tolina beera mu good life so kati ebintu byakyuka ba MC Kats mbalaba you have to work you have to live normally yes life goes on ekiseera kye ekyokufa oyinza n'okufa kintu kyo kirala nnyo kati kikwatagana kawuuka katulina okikyusa mindset tulina okyusa endowooza zaffe ekyo kiba kikuyambako genda mu maaso n'ozimba n'obeera nnomu ekitegeeza gwe olina obulwadde naye onyirira ate n'abasajja siina buzibu bwonna kama nsaasire oli kunsesa kuba sijja gamba nti kiye nti oba neewaana naye ate kati nfeedinze kuba kati mbadde mikolo gyange mbadde ne stress kati pimples oziraba mwaka bwakava kukyaza mwami kumwanjula omwami mulabiridde ndooza n'alaba nga nakuzibwa kati badde mikolo gibadde gimpuuba kati omwami ye tali infected talina ate era kuva buto
engeri nti nze obulwadde saabwenoonyeza sisobola funa muntu ali positive. Ekisooka nze nange eddagala oli yanzijukiza baawe nnyini kati nze njagala omuntu anfaako ennyo, njagala ebyaddala saaga bintu byakunfera. era mwerya bakiyita kitwe mu lulimi olwaffe olwakivubuka kisinziira naye nga kiryoke kuba nze ekisooka ndi musawo. Sisobola kukkiriza muntu yenna abeeko ekikolimo nti nze okitegeera abeeko ekikolimo kyange asobola n'okutta. Ate neewa Katonda oba ossa omuntu lwakuba amateeka gano tegakola, naye omuntu omusiiga HIV mu bugenderevu ng'okimanyi bulungi okusibibwa. Ekyo badde okimanyi? Badde nkimanyi nesimanyi. Nkutwala bulungi nnyo mu kkooti n'enkwesibira. Omwami akwana otuuka otyo munnyonnyola n'omugamba munnange onkwana naye nga wange bebi wo bebi wange si kyangu era abali eyo teba papa. Tolina papa kugamba muntu nesooka omusitadinge oseewo ne tesisi ezimu musobola oleeta ebiboozibozi nga bikontanako eyo nosooka n'olaba obwongo bwe. Wali abamu addamu obubi noga kati ono n'okuweewaamu obudde omutandika. Naye nze kyasookera mu lugamba abantu bandabanga nga ndwala si mawulire, bandabanga nga ndi siikiri nga ndwala. Kati abantu abo banyambako, kale nasooka nenyiga naye banyambako mutuusaako olugambo. Iye mwennyini omwana. Nti omwana oyo gwoliko omwana nga mulwadde biki? Naawe yakutta yeekebeza emirundi 5 naye nga talina kiri kye nagambye naye nga talina. Naŋŋamba ne mugamba nti nze okusinziira ku mboozi wandintemye ne mwatulira ne mugamba kati onjagala oba oyagala bali. Nasooka twali mu courtship nga sibeera naye okitegedde oba olina osooka n'ostadinga omu twalwawo era nze kyova olasaaga abantu ba papa twatwala ebbanga nemala ne mugamba ne mwatulira kati anti bali babitandise kati biggwe. Reaction ye yali etya? Omuganda kati teri asanyuka ku kintu ekyo. Olwo nga temunaba kumulikulya ku bintu olwedi nga muliddeko? Twali tuliddeko kwekupapako n'okwekebeza. Teri asanyuka ku kintu ekyo. Naye ndowooza wano ku ddwaliro tulina ttiimu ey'abasawo abakugu ba kansila bamukansolinga. Kansolinga eyo eyamba nnyo nnyo nnyo. Kitegeera. N'atereera. Ate ekibi ky'abantu ffenna oba abakazi oba abasajja ajaga nti nziruse ono ali HIV positive naye ate ojja funa omulanga ye taagala kwekebeza. Mbifuna nnyo wano eno ng'ali ne patana naye nga tamanyi na status yeekebeza yekka. Which is not good. Beera n'omuntu ng'omanyi wayimidde oba ali negative oba ali positive. So kyekyo. Abatulaba batugibira ku Good Talent emboozi gye tuliko ndowooza mugiraba bulungi mugigoberere yakajja subscribing nga tukyalina bingi n'ebisingako wano eno. Ndi ne mwannyinaze wano eno agezaako tunyumiza engeri obulwadde kino akitambuza atya. Abaana batagala kumira ddagala especially abawala kuba naawe oli muwala abataagala kwekebeza naye nga agenzeeko ewa John ewa Musa agezeza ku b'e Masaka n'abaabukasezibwa n'abalala bonna awinza bagamba ki? Nga tayagala kwekebeza. Abitya agamba nembamu ne bwe bakebera n'agamba obuma bweyo obufu obuma bw'omukire ku bufu. Kati awo obeera weekuumira mu ddinaayo bakyogera atya mu Luganda? Nga oli mu bubuze mu obeera nga gwe yeerimba naye ng'omanyi amazima. Bakati we bakebera ne bagamba nti oli positive. Gwe mwennyini oba weerwisa oyinza n'okufa. So nga ate wandikkirizza amazima n'otandika eddagala. Then n'ekirala abaana ab'obuwala oba abalenzi si kirungi genda na muntu nga tomanyi status ye. Nze wadde ndi positive naye era omwami wange namutwala. N'omukebezi omanyi ki? Yes. Wadde ndi positive era ffe twagendako mu sex nga tetusoose kutegeera.
anti kati newe muba temwekebeza olidde kati siri kondom zajja lwaki nkebeza nga anti kondom zajja naye abantu asinga akozesa kondom tebeera serious relationship biba byakuzanyirako naye omuntu ng'ayagala housewife ayagala muntu anaabeerawo paka aba alina okutwalamu ezo procedure ez'okwekebeza ezaki naye bineene ebyekyayi mwesanze mu club kondom ebyo biri nnomu ennaku zaabona nti bakyagala kwekebeza ate bagamba switi omununire mu kaveera atawooma ate abo bagambye eki switi omununire mu kaveera atawooma mwana ayagala mubiri nawulira ekintu nga anti kati awo kyoba olaba nagambye ndi musawo era ndimu eyo department buli mwezi tufuna abavubuka nga bebasinze okufuna obulwadde abavubuka abawala buli mwezi naye bw'otunula lwaki lwakwekuumiramu ebyo tayagala manya mazima ate tasobola ku abstaininga kati okkakkana nga ne bewayagalako tokyabajjukira ng'eddagala ogenda limira ogwo anti olondawo this is life and death olondako gwe choice ekimu ku kyo ate ffe abasawo ekintu ekyokufa si mawulire siggwa abaasoose ate siggwa asembye kati ffe ffennyini ng'abantu olina olondawo choice then n'ekiranze ekyangumya nze ntya eddagala nagenda nalwala kuba buto naye ekyangumya mama wange mwagala nnyo tineŋŋamba kamere eddagala mama wange nsigale nga mulaba kati kyangumya nnyo we nalaba ng'abantu abanjagala abambeereddewo kuva buto neŋŋamba nange kambeerewo mbalabeko naye kati buli wobeerawo nga tolina future tolina feelings you don't think about anyone awo gamba oba nfanfe tolina feelings naye kati mama wange baganda bange banjagala nnyo kati kiki wali ataaze okugamba abatulaba neka advise akatonotono nze ndi musanyufu nnyo okulaba nti onyirira oli happy advise ti buli muntu yandibadde yeekebeza n'amanya status ye then ku ky'abantu abafumbo ba couple wandibadde ojja n'omwagalwawo ne mwekebeza ebiseera ebisinga results ezo nti ono sima bamukebedde gindi n'ono gindi results ezo ezimu zibeera bribed tukirabyeko wano eno ng'abasawo nga yawaayo enguzi eri baseeko negative so couple mujje babiri mwekebeze ate mu ddwaliro erya gavumenti private ziri ennene nga katiri enagambire bantwalangamu nga ndi muto eyo bugoloobi agamalwaliro weegatyo I think kyekyo then nekyempa advice ku baana ab'obuwala abato bambi tebapapa ku havinga sex omanyi abasajja balina ebigambo ebiwoomerera bawoomereza ebigambo n'akusikiriza naye bambi sooka yimirira ku bigere ebyo bibiri nze ndi mukambwe nina nnyo ekisa njagala nnyo abantu na buli omu kumpi amanyi naye ate ndi mukambwe abaana batandika okukulya ku myaka nga gikyali kuba ogenza otunyonnyola nti wagenda oweza emyaka sinyafo gimaliza 17-16 nga ofunye olubuto so abaana batandika okukulya ku myaka nga gikyali nze nenjogera egamba nti okukuuma omwana omugamba abustaininge ng'amaze okuwoomerwa ebintu tasobola bivaako kisingako omuyigiriza okozesa kondom n'otaasa byonna ekintu ekyo kiraba otya fakyo mwesibako nze omuzadde oba ggwe omusawo nze njogera yange naye era kigenda eri abazadde n'eri abasawo fakyo okwesiba ku mwana mane abustaining amane ebintu ebyo bibiri ng'omwana yabigiraadira dda omwana kisingako omuyigiriza okozesa kondom kuge nti nze njagala nnyo maama wange kubanga struggle zonna twabeeranga aba nembeera nga sirina kyentya naye kati omwana wootamweyabize kuba newonamugamba ebya kondomu era sitaani ajja mukema naye wanaamukwano gwo buli kimu ajja kugambanga kati oli yakoze bwati kati oli yakoze bwati then n'ekirala omwana olina omukuutira nti in case nga sitaani amukemye ogenda mu relationship yeekebere n'oyo omuntu
webigaana tunamugamba obuwoomu obugambo nga bwewagambye mwine ebigambo ebiwoomerera ng'omubisi mubisi gw'enjuki ng'ataddemu ne sukaali omulala n'otabula kati omwana oyo waaba mukwano gwo ebiseera ebisinga ngaffe abaana ab'obuwala era nkukuta ne maama ne mugamba maama ono ye muntu wange omwana muto tasobola muleeta wa maama mwana muto myaka emeka abo abaana kati bakulu abamu bannenkana korona bakuzizza anti nga kisingako mu kifo ky'okumulimba limambu abustaininga naye ng'abaana bamuyiseeyiseemu limotoka emuyiseemu mugambe omwana kondomu bajambaza bwe bati tokkiriza ekintu kyonna okuyingira ekyo ngaffe abasawo tukikola naye ate kizibu omuzadde okwogera ebyo ebintu wano mu Buganda tuba tuseeguse bya kiseegu naye ffe abasawo tukikola tubasomesa in case of any temptation nga tumaliriza mbadde nsaba tunule mu kamera awo abantu bagambe bannange obulwadde we buli buluma ate ffe tulabika bulungi nnyo ababuyina n'okusingamu abatabuyina so mwebeereremu mujja kuggwawo bavubukamu kyembadde nsaba nti amanya gange nze guuni nze nina obulwadde naye ffe abalina obulwadde tunyirira nnyo n'okusingamu abatabuyina mwebeereremu mwekuume just kyokka tumalirize so nobaga ndi musawo ku ddwaliro guuni kyembadde nsaba tumalirize nakyo manya gange nze Nakazibwe Rachel ndi musawo bweyogere A Center 3 ndi HIV positive naye mbasaba abali eyo mwekebeze omanye kyoli oba oli negative weekuume osigale ku ekyo kyoli oba oli positive mira eddagala kama abakuumi Amina mubiwulidde byonna tusemberera enkomekero ya programu yaffe ey'olunaku olwaleero obulwadde we buli buluma era butatwekebeze abalina obulwadde kiba kimaze okulya tulina solution endala okujjako okumira eddagala n'obeerawo ate ng'oli mulamu obulamu ate ne bugenda mu maaso erinnya lyange nze Sonko Muhammad tusinziira no ku Good Talent okubeera nga tukuweereza bino byonna Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.